Yes, all right. Bana Uganda mwena abaturaba abali kuno abali Bulaya ne Bunaira tubaniriza nnyo mwebale kubanga mutwegaseko nga mutaba amanya Jinza Jennifer Fulfiga senior advisor president omubwati mpoza kasera kano nziza okubategeza bana Uganda nti kyeseera ekyokubanga tuyimikira mu fenno okulaba nti ensi yaffe ya mwendo n'olamu waffe kya mwendo okusinga ebintu ebirala mbasa bana Uganda tugonda amateeka ga Minister of Health tugonda amateeka g'omukulembeze wa Uganda His Excellency President Museveni yasobodde okuvaayo n'alaga omutima omulungi eri bana Uganda n'okulaga nti ayagala ensi ye n'okulaga nti alumirwa abantu era kyekisaa kyekimu ne baza President Museveni okuvaayo n'atuyamba nga ffe abayimbi President Museveni atwagadde nnyo naye mu kutwaganya te waliwo abafuukiddemu problem nebaza President Museveni okusobola okuba nga atwagadde nnyo yatukolera studio n'agikwasa Sam Mugagga n'atukola studio n'agikwasa Bebe Cool kati essaawa y'emu asobodde okukwata muyimbi munaffe Evelyn Lagu n'amutwala mu ddwaliro eddene er'e Nakasero era essaawa ya leero Evelyn Lagu wetwogerera ayinawo enjawulo ebinagu bakamujjamu tanka za pipa z'amazzi nga 3 oba 5 ku 5 neera ogenda okulanga muganda affe ayinawo ku njawulo so nga tetufunye okusomozebwa nti abayimbi abamu babadde bamufudde business abayimbi naddala abaagwa waliwo abayimbi betwogerako nga omufaasinga n'omulamu kuba wojjayo kati ennyimba za kisaakye neza Faibe Nasera kisaakye asigala amusinza itsi so abayimbi abamu kino kibeere kyakuyiga ate kyakusomozebwa kyamaanyi abayimbi muleme kufuuka kizibu eri ggwanga muleme kufuukira bantu kizibu muleme kwegobako bantu muleme kunafuya mitima gyammwe na bwongo bwammwe mubaddewo ebbanga lyonna nga mulaba nti muli banjawulo nnyo muli bakitalo nnyo mwe bamu abavaayo nti President Museveni abaliyirire mbadde mutegese bivulu kani imagine President aliyirira ni alekaani essaawa ya leero buli muntu yafiiriddwa okuva kwasooka paka kwasembayo mwagala kuŋŋamba nti gavumenti yo teyafiiriddwa so abazadde bo tebafiirwa abadde n'abaana ku masomero so abayimbi kyekiseera era olunaku lwaleero ngenda kumenya the top 10 abayimbi abagenda okwerya enkuta mu kira kya coronavirus essaawa eno ngenda kumenyera abayimbi nga bona obufumbo bugenda balema n'abafumbirwa baveeyo gye bali naddala baganda baffe abalenzi abafumbirwa bakazi abakulu n'obufumbo bugenda kubalema lwa coronavirus olw'ensonga nti ate abayimbi abala agenda kudda ku mimu gyabwe emitongole namba emu agenda kubeera Lil Pazo the top 10 abayimbi abagenda okwerya enkuta Lil Pazo olaba osazeewo okukwata kimotoka kikadde n'okyokyera ku kkubo n'ogamba nti no nga wabadde ogenda mbasa baganda kuloga bayimbi banno n'osalawo n'ogamba nti kanti okye ekimotoka bwewambe badda mirimu gy'emitongole mwane mukola emirimu gyammwe mwalekera emirimu gyammwe gye mwalimu ne mwefuula ba superstar kuba okubeka iti n'ofuuka problem eggwanga olifuukidde ekizibu Lil Pazo kati agenda kudda mu mirimu gy'emitongole gye yasomera egy'omu mutwe ogw'abakifeesi ogw'abanyazi abatwazi kuba oyo ye munyazi nnamba emu asooka ku gurawundi namba 2 agenda kubeera Mathias Walukaga the top 10 kuba namba yiwa kenyini Walukaga yavudde n'agamba nti abakazi bansulira abaana sinnabatwala ku ssomero abaffe tuli mbajjayo ate yaga abakazi bamusulira abaana yessaawa buli mbuzi edde ku nkondo yaayo naye mumanyi nti n'abawagizi baffe kya muwendo yessaawa muwe abawagizi respect mumanye nti abawagizi batubeezaawo eno essaawa yakumirwa munnayuganda yakumirwa muntu yakutwasa bulamu sister twogera ku ssente essaawa twogera ku ssente wala yogera ku ssente oba oliwo otya obulamu bwe bugagga twogera ku bulamu omukulembeze w'eggwanga avudde kulumirwa bulamu namba 3 agenda kubeera Khalifah aganaaga ate oyo bannange kyannaku kyakusomozebwa kyamaanyi mpoza abadde kwesimbawa bannange ebitundu binene namba 5 oyo agenda kubeera King Saha kati oba bannange atunula atya oba ali atya olaba tanaaba coronavirus tannajja namba 6 agenda kubeera Guruneti bufumbo bwagaana nagezaako naye kubeera kati oba mu kaseera kano agenda kulya kitwogenda kubayimbi bagenda okwerya enkuta nga ne mu nnyumba tebajjamu bagenda basuubyo namba 7 agenda kubeera B2C oba kati bali kuki oba bali luddawa bannange Uganda enyuma abayimbi mulekerawo okweyita nti mwe muli banjawulo muli ba green oba muli ba bbulu n'okubaka iti n'ofuukira abantu problemu n'ogongo balemba otambula oluba lukuli eri mukole ku mirimu emira businesses endala ezirinda nze fine Lil Pazo agambye munkola kalyoke wange wiki is okay ekikulu mukwana nnyimirizaawo namba ku ssente namba 9 agenda kubeera Big Eye namba 10 naye no Big Eye musajja tofumbo bwagaana olaba amwosana bwe bamugoba kati oba agenda kukola ki nozo tugenda musondera kabbo oba tunagenda mu kyacho oba tugende ku ma radio tuyise obubbo namba 10 agenda kubeera Vincent Sega we agenda kuddamu okusogola omwengo omuganda n'okusamira bakola amasabo naye nga abayimbi kino kibeere kyakuyiga ate kyakusomozebwa kyamaanyi muve mukweraga nti muli banjawulo nnyo ku bayimbi abalala muve mukweraga nti muli banjawulo nnyo ku bantu abatubeezaawo mulekerawo okunyiza emitima gy'abantu n'okulumya abantu Faibe Nasera ovaayo tenogamba nti wabadde n'eddiiru ku Evelyn Lagu babalinnyedde mu ddiiru kani imagine fe tuli kulamu bwa munnaffe
kulaba nga ddangulu gwe gaba kulinyidde mu ddiro y'okufuna ssente kitegera adde osigadde kumutta oba kumubika gwe kanyini teweesobola ogamba nti obadde oyamba evinira gwe obadde omuyamba ki so firavu gweyogerako yabadde asomba abantu nga batwalibwa evinira gwe abaddewo from day one lita peni gweyogerako abaddewo from day one paka lwe bafunidde muganda waffe obujjanjabi bwe muto mwayogera ku balamu ne mugamba mbu yabbasereza mozerezi balamu gwe mwogerako biliyoniya twemazeeko abantu abatuyamba twemazeeko emikwano kubanga mwefuula nti muli bakitalo omuntu ajja nakuyamba gonooza nti ate akufunyeemu ki omuntu mulwadde yani yabagambye nti balamu bamuwadde cash money yani yabagambye nti balamu twebaze omukulembeze gwange okubanga avuddeyo okuyamba muganda waffe omutwala mu ddwaliro era kati alinawo ku njawulo lira eddwaliro ayogera bogezi mama nalwaiso ne mama nakyobe bagenda okusasula biiru so sikwata sente nti bawe balamu sente bamwe cash money kati gwe oba ofudde muno business nga na mulwadde yali ku bulumi gwe omufudde business mama Uganda nze mbadde manyina emyaka gyo tegikyekuuta kweyerusa ffe tuli mu kuddugala gwe oli mu kweyerusa ffe tuli mu kuddayo mu kuddugala tudde ku kala zaffe entuufu kubanga wetweyesa tulina kye twafunamu ate gwe oli mu kwekuuta ate ogamba nti oba badde omuyamba which is okay ekyo si kibi tewata ayimbe even lagu ate wata musabidde essaala kumuzangulu mwatuuka n'okumubika nga mwagala kulisifinga mabugo can you imagine febe n'obika mu nnongo oyagala okulisifinga mabugo emyaka gyo gikyabika abantu lwaki gwe teweewamba mumwewambe abayimbi muve mukweraba nti muli banjawulo mukole bu small businesses mukole ebintu ebisobola obayimirizaawo ene essaawa yakulumirirwa buli muntu ene essaawa yakola buli munnayuganda abaddewo atya so se byakabampani nti mumuli banjawulo nnyo mumuli bakitalo nnyo aba yasobodde okwamba ekimotoka ekivundu n'akyokya oyo agenda kudda kulima emitongolo oyo kifeesi era bulijjo kifeesi olijja babuuza amasimu ebintu by'abantu ebibula yagambye mbu nagenda wa babi nenziba essimu ya babi akwata iphone nze obwongo bwange tebusobola iphone kuba naginako era nenjireka nze njogera mazima nabagamba mazima ganfuula ow'eddembe nze nsobola masimu ga tekino tegalina function nnyingi ekyokubiri baali luddawa nga tuli mu ggulu n'aluwa aŋŋamba mbu yali ewa babi wine okulya emmere yekyo kyokka kyayogerako baaliwa nga tuli mu ggulu n'aluwa nga twabuuza masimu Fabo nti twagenda kufunayo sente bakufunayo ki twali tumulwa muganda waffe ye Lil Pazo yali amitinzeko ku babi asanu musemberera negitwalire emmere babi yali ojayogera mu bantu bomenye tulidde oyogedde ne Khalifah ganaga tubale tumanyi mukwano gwo Khalifah ganaga mukwano gwange naye bayimbi abamu yamanyi kimu kyakusongola ngatto kasita afune ngatto empanvu eringa eryato lyannuwa yaba amaze talina kirakyazaako wali kingisa oyakusse yatta bebe kuli yala musemo mu kingi saa kuluno akakoola oba simanyi nenjaga anagifuna olaba Brazil ya mmere nti kabaka agenda koza mpalezani kabaka katagenda kudda ku mitongo lanti yali yayoza opale bwa shiba simula biyungu bya mmere alisambwa kati emirimu emitongole yesaawa embuli mbuze dde ku nkondo yaayo ate walukaga yekenyini yavudde naga nti abakazi bansiba abampa wabira sinaza abaana ku ssomero fe abaana bali mukuva mu masomero ate yagamba tanamana bazza ku masomero osanga abetera nataani kasoma anti ye yagamba essente okay president olunaku olwajjo yavuddeyo n'ayogera ku kyawo kugamba nti emisolo abantu amaduuka mulinyisizza sukaali naddala kati nga ggwe n'edduuka sukaali mwamulinyisizza okusinza naffe gye tumusuubula okusinza stock enkadde zetwabadde nazo abantu baziguza ne ziggwawo naffe twagenze okuddamu okusuubula ng'ebintu birinnye era president wanaba avuddeyo n'asala ku misolo n'agamba abantu bakkiriza ku misolo kijja kutuyamba naffe tuba tusuubulira ku bbeeyi ya wansi era tutundira ku bbeeyi ya wansi yagambye kampuni tezinnalinyisaako bintu era gwe bakwata yenna nga alinyisizza ebintu wakugibwako layisinsi ye It's okay ffe gye tusuubula ebintu ebimu byalinnye naye ate kino kisaagala tukyekwase nga bannayuganda ekintu kisingira ddala mu bulamu bwaffe kusevinga bulamu bwaffe obulamu bwaffe businga ebintu ebirala era kyekiseera nze nabadde nsuubira nti bamemba ba paliamenti bonna bajja kuvaayo nawuunyiza nnyo omubaka honorable Kyagulanyi ogenda mu paliamenti n'agamba nti nno n'agamba nti abantu babagireko OTT. Can you imagine Bobi Wine kyekyo ekigambo kyabadde olina okwogera mu paliamenti tuli ku nsonga za ggwanga tuli ku bintu birimu abantu mu ggwanga gw'oyogera nti basale ku OTT liyale kyabadde olina okwogera OTT kintu kyakwajalabya nti otagenda kusomera tolina kyoba kibanga buga nti sanyodde bia togenda kulwala basinyodde ku soda naye ndidde mmere nnyodde amazzi which is okay kyovola mwe mulina abantu ku mitimbagano alina ekisimu kyayatika eryanda kyayatika sikwini yagisibala babandi kyazimba ogwanda avuddeyo alina data wabitano avuma President Museveni avuma eggwanga lyaffe avumirira ensi yaffe eno yessaawa ne bamemba ba parliament bategeereko nti
yesawa twandiyogedde ng'ebintu ebigasa eggwanga lyaffe tulina kutasuza nsi yaffe amalwaliro gaba makyamu tugamba omukulembeze w'eggwanga tukyetagisa bwe kiti kubanga bo baadde balinyonyonyi bagenda bazalira ebweru ne bajjanjabira ebweru kati buli mbuzi ku nkondo lero bagenda kulwalira wano abagenda kuzalira wano bakazi baabwe nabo bagenda kubeera wano ye mubadde muwalano nga mututijjirako buli kintu bikwasa Kyagulanyi bikwasa Kyabiganyi twabikwasa mulina kyo mukwasa coronavirus Bobi Wine nze nabadde nsiba bakaba parliament okuyimya mu parliament bagambe tugina emyezi gyaffe 2 oba 3 president government egenda kusasula sente zidde mu gwanga kuba gwanga nayo economic y'eggwanga era akendedde ate president ebintu ebitunudde bingi government ebintu ebitunudde bingi saazo bali munteekateeka z'amalwaliro okulaba nga gabeera stade singa omwadde alina asobola okujja ne bamujjanjaba esaazi n'abantu abokulabirira president alabirira abantu bangi mu Uganda president alabirira abantu abadde basirimu bali 1,14,000 balina AIDS tulina namba emu tulina namba 2 waliwo namba emu erina ofuna obuugi ayina obbalabirira byonna bimutunuulidde ababaka ba parliament yesa abagasa abantu baabwe n'okubateseza ebibayamba n'okuteseza eggwanga lyaffe eribigasa okusinga okudda mu ntalo mudda kwa mmere mugikolako entalo nga mumusasulwa emisaala ekyo kikyamu tetulina we tufuniramu abantu balonda kubateeseza nolaba mubaka wa parliament mulama nga tasobola naggula kadomola kanaaba mu ngalo kukawa stage emu ng'abantu bakulonda abakulembeze abo bandibadde bagulira ku buwunga bw'abantu mu bitundu mu bantu abalonda abakulembeze abo bandibadde bagula ku buwunga bandibadde bagasa kale okukola ebigasa eggwanga oba division nomanya nti ku division nakuteekayo ki singa omwadde abeera mu constituency yange bwagwa wansi basooka kumuddusawa era bakuba simu ki olw'ensonga nti tuli bantu banjawulo minisita asobola okudda ku TV n'alanga essimu naye nga ate omuntu tagitegedde eri bafaani bange n'eri eggwanga mbasaba ekigambo kimu tugondere amateeka ga Minister of Health tugondere amateeka g'omukulembeze w'eggwanga omukulembeze w'eggwanga kitaffe bajjajja baffe atulaze nti alumirirwa ensi atulaze nti atwagala nnyo yensonga naye yanyimiriza Uganda atandika okufiira ennyonyi zazitika abantu emyezi egisembeyo nga 2 3 ennyonyi zibadde zityatwala abantu namba zinakutwala nga zifiiriza ggwanga so kyembasaba tuleme kwesiba ku kintu nti nno nze balina okundiyirira atugenda tubeere waka tugenda kulyawo ki biki kino kyakute ku buli muntu mulekerawo gamba nti abadde tetunabalabako abadde baludda abala batisiye mu tawuni nga bafa muleme kulowooza nti ebintu bya kalyoki muleme kulowooza nti ebintu bya kajanja bino ebintu bikwata kufe bannayuganda tulwanyise ekirwadde nga tuweze tulwanyise ebirwadde ebirala byonna okulaba nga twegobako nawokera ali mu ggwanga laffe tusabire ensi yaffe okusinga okutunulira sente tegula bulamu omuntu yakola sente olina kubeera mulamu n'okola sente ate ensi enyuma abantu bwofuna akawuka muganda nge teweekweka tokasaasaanya totya nti bagenda kukutta abantu bangi babajjanjabe ne bawona genda mu ddwaliro bakujjanjabe okusinga osaasanya akawuka n'okateeka mu bantu munabe mu ngalo nga bwe boogera tetukaana na gavumenti tetukaana na minisitule tetukaana na ki tunaabe mu ngalo twekuume nga tuli balamu kubanga ensi enyuma bantu ensi enyuma bannayuganda n'onoba ne ssente nga tolina bulamu tebisobola kukola olina kusooka kubeera mulamu n'ofuna ssente teri kisinga bulamu bwo ate obulamu bwo bukumi okumena obulamu bw'omulala era mbegaira baganda bange muleme kulwanuuza nti obulwadde tetunaba mulwadde n'omu bino si bya politics omanyi yo opposition buli kaseera ebeerawo kukaanya gavumenti opposition yo eriwo kulaga nti buli kintu kye boogera ebeera nsobi bo buli kaseera balaga nti bo be batuufu bino tebiriko nti ate balandiodi basabye ku bantu nti ate bani oli waddembe okugenda landiodi oba olina okwogera naye kuba buli muntu yafiiriddwa buli muntu alina ennyingiza gyemunyigirizaamu ng'obagamba nti gwe omuyimbi bakulira essente wale bagana afe baasibula butale bw'ennyanya butale bw'omubuulo nga babuyimirizako olwo baasiba ennyanya zaavunda nakati binganya biki bo bakole batya so kino kyaffe bannayuganda kyaffe kyaggwanga kyakulumirirwa nsi yaffe naffe kwerumirirwa omukulembeze w'eggwanga avuddeyo n'akulaga nga bw'ayagala abantu n'akulaga nga bwalumirirwa eggwanga yensonga lwaki buli kintu akiyimiriza naye kenyini nkyafunamu yakistopinze so twerumirirwe tufeeyo nnyo okulaba baganda baffe bw'olaba wali omulwadde tomukukulira at least mudduse mu ddwaliro